yeyo omubaka Godfrey Macho akiikirira Busia mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bw'ati aliko akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa Minisita Nabakooba avunaanyizibwa ku by'ettaka amayumba n'enkulaakulana okutongoza enteekateeka ey'okuzimba enguudo eruuyi eyo. Omubaka agamba nti kino kigenda kuyambako naddala abasuubuzi okutambuza emirimu gyabwe obulungi. Ye mmeeya w'ekitundu bw'atyo asanyuse n'asaba bannabusiya okukwasiza awamu ku lw'enkulaakulana. Enguudo mu munisipaali eyakatongozebwa e Busia mu buvanjuba bw'eggwanga za kukolebwa zibe kawerette. Era leero minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba azitongozza. Enguudo za kukolebwa wansi w'enkola essibwamu ensimbi banka y'ensi yonna eya Urban Support for Municipality Infrastructure Development USMID okukulaakulanya ebibuga. Ekigendererwa kya kusitula ebibuga omwaka 2035 we gunaatuukira era gavumenti netegefu okuwagira ab'e Busia. Tugezezaako okulaba nti ebibuga tubikulaakulanya nga tukola enguudo naye n'okuzimba kapasite y'ebibuga byonna kulabika obulungi okuvaayo okunyirira nti omuntu bw'aba avudde Kenya n'ayingira mu Busia ng'alabira ddala ayingidde mu Uganda ekibuga ekirungi ekikoleddwa obulungi. Enguudo za kilomita 5 enjoyooto obulungi ze batandikiddeko n'abakubiriza okutegeka ekibuga kino kuba kya kubayamba okukuŋŋaanya omusolo. Omubaka naye n'okwongera okulaba nti bongeramu amaanyi ku bintu ebikolebwa okulaba nti revenue oba ensimbi ze bafuna okubayambako okukola ebintu bye balina okukola zivaayo kubanga project energy ebeera ya kiseera myaka 2 oluusi n'obutaggwako. Macho agamba nti enguudo za kuyambako abasuubuzi ababadde bayisibwa obubi eziriwo kwogatta n'akatale ak'omulembe akakagulwawo. Kyasanyu nti amakubo gano engeri gye twagalondamu gayita ku katale kaffe akapya President Museveni ke yatuzimbira ate agamu gakonectinga ku border. Kino ne kiraga nti gagenda kutuyamba ebyobusuubuzi okuba nga bigenda mu maaso bulungi. Omubaka Macho ayongeddeko nti okuzimba oluguudo lwa Busia Tororo lwanguyizibwa okukolebwa bayunge Bukedi ku Kenya. That this time it is not business as usual. Busia municipality, we are committed leaders who will do routine and strict supervision. They should do quality work and which is timely because by 2023 this road must be complete and handed over. Mayor Sadiq Amin Agere agamba enguudo ezigenda okukolebwa ziyita mu bifo eby'enkizo si lumu lwokka. Tusaba gavumenti Busia Municipal Council ng'ekitundu we tuli ku border ejje ezo ze batuwadde zikyali ntono nnyo tulabike nti Busia yonna eyakaayakana nenze ndi musiimu. Amini asabe gavumenti eyongere obuvujjiriza eri disitulikiti ez'oku nsalo kuba abagenyi gye batuukira nga bwe babayamba ne ku kizimbe ekya munisipaali ekyatandikibwako mu 2011. Museveni ye yateekako ejjinja okuzimba office block ya Busia Municipal Council ne office block yakamala emyaka 11 teyina we yali ekoze eki era tusaba nga Honorable Nabakooba bwagituuseeko ajje batuyambe office block egwe. Abatuuze basiimye entegeka ya USMID ey'okukulaakulanya ekitundu. Zino ekirala ate kyentasobola kugaana kwogerako ndi musanyufu okuba nti no gavumenti okusinga ennyo nga minisita waffe azze olunaku olwaleero wano okulabika nti no azze okulookinga enguudo zaffe. Bya Sunday Charles, Sorot TV, Omunyo.